Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd. Amatendo amajivuga Allahu jalla wa ala ebbanga lyonna. Allahu jalla wa ala gwe tusaba era gwe tuwanjagalira ebbanga lyonna. Allahu jalla wa ala atalemererwa mbeera yonna. Allahu jalla wa ala akkiriza nze naawe andaba era mpuliriza tubeere nga tukyassa. Ebbanga lyonna tulina okwebaza Allahu jalla wa ala ku byatukoledde. Bino ebintu byonna bye tuyitamu mu bulamu bwaffe obw'ensi si bibi si birungi. Ebbanga lyonna tulina okuba nga tumwebaza nga tukozesa ekigambo alhamdulillah. Ninzaako okusaya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyalwana ennyo eddiini obusiraamu okututuukako nze naawe andaba era mpuliriza. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe mwenna abandaba era abampuliriza tubeere nga tutya Allahu jalla wa ala ebbanga lyonna. Ebintu ebitumalamu sometimes just obstacles ezitulemesa okusinza Allahu jalla wa ala. Tunoonya ssente, tunoonya buli kintu, twagala okubeera obulungi, naye ate nga okubeera obulungi, okufuna ssente byonna tulina bisaba Allahu jalla wa ala. Olw'ensonga yagamba wakala rabbukum id'uni astajib lakum, musabe nja kubaanukula ebbanga lyonna. Lwaki omala obudde mu kunoonya ssente ne weerabira Allahu jalla wa ala? Lwaki omala obudde ku kyonna ky'omalirako obudde Allahu jalla wa ala n'omwerabira? Lwaki? Ddawo okyebuuze. Ebbanga lyonna tulina okusinza Allahu jalla wa ala nga wetugattako n'okumusaba agenda kuba nga atwanukula era nga tuwaffe buli kimu kye twagala. Omuntu yenna alina okulowooza kaseera Allahu jalla wa ala kagenda omutwalirako. One time nali awo nendowooza neŋŋamba bugenda keera ku makya nga wallahi omusana tokyasobola gulaba nga gukka, tokyasobola kulaba mwezi nga guyingirawo obudde nga buzibye. Weebuuze akadde ako nkeetegekedde Allahu jalla wa ala nga nzijuludde. Biki ebigenda obbeerawo? Abaana bano bennoonyeza akawogo wennaagenda bagenda lekerawo kafuna nsiime leero baje ku kyennyanja, wennaagenda tebagenda kuddamu kukirya obulamu bwabwe bwonna. Ebbanga lyonna lowooza nnyo kadde ke bagenda okuteeka mu ddiiro lya kitaawo oba eddiiro lyo nga basibyewo kakkateni nga bakaaba. Naye ate abaffe akaseera ako omuntu yenna aba teyeetaaga maziga gaffe, aba yeetaaga kimudduwa zaffe. So ebbanga lyonna tulina okulowooza nnyo kadde Allahu jalla wa ala kagenda otutwalirako. Oba oliawo we tunalowoozako kwako akadde tugenda kuba nga tujjukira Allahu jalla wa ala byonna bye yatulagira okukola era nga tumusinza. Tusaba Allahu jalla wa ala ffenna atusse mu bamutya era abamukkiriza. Allahumma amin. So ebbanga lyonna ensi eno tekwemazangamu. Bino ebintu ebiri ku nsi byakwewunda, saawa yonna ositula ogenda. Naye weebuuze ngenze naki? Gye ngenda kubeerayo katono nga wembadde ku nsi kuno. Example nene, Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yafa ku myaka 63 naye yakamala mu ttaka emyaka 100+. Weebuuze owekitiibwa Rasulullah amaze emyaka 100 mu ttaka, kati gwe afudde ku myaka 2. Emyaka 2 gino ogikoleddemu ebinakuwangaza eri gyogenda okulwa ebbanga lyotamanyi.
mpaka Allahu jalla waala wanatuuse yaumal qiyama. Sometimes tukuza birthday nogamba neeyongeddeko omwaka mbadde 17 kati mpezeza 18 naye ate n'otamanya nti nno ate otuddeko butoozi to adinze wabula osubtractinze. Abadde agenda okuwangala emyaka 16 ku nsi, kyoba omanya osigazze emyaka 15 ku nsi kuno, but you just celebrating emyaka gyo egisigaddeyo. Ogenda gitambuza otya? Entegeere yaffe ogamba neeyongeddeko omwaka nkuze. Tokuze wabula weetoddeko. Byonna tubyogera naye ng'ekikulu kiri kimu, kutya Allahu jalla waala nakola byonna bye yatulagira. Kyennyinza okukugamba nga nange nkyegamba, solution eri emu, tukole mirimu. Allahu jalla waala agenda laba emirimu gyonna gye tukola ku duniya era agenda kubanga atusasulamu birungi byokka. So ebbanga lyonna edduniya eno tekwerabiza Allahu jalla waala, edduniya eno tebeera nga ekujja ku Allahu jalla waala byonna bye yagamba. Omusajja omu bamuyita Yahya bun Ma'ad rahimahullah yayogera ebigambo bino, yagamba man uhibbul janna, oyo yenna ayagala ejjana, oyo yenna ayagala ebyokunywa by'omujjana, oyo yenna ayagala obulamu bw'omujjana, abakyala b'omujjana, abaami b'omujjana, ebyo byonna ensulo z'omujjana, life yonna eri mujjana. Inkatwa an shahawat, ayina okwerekereza omutima gwe bye gwagala. Omutima bye gwagala bingi, tuwankawanka mu bintu bingi, lemise tuyina amaddu mu bintu bingi, naye woba oyagala ejjana ebintu ebimu oyina obyerekereza. Twagadde bakyala balungi, naye weebuuze okuva we nazaalibwa abaali ku nsi bakyaliwo? Shahawat, twagala emitima gyaffe, tululankina emitima gyaffe gye gyagala. Ebbanga lyonna woba oyagala ejjana, ng'oyagala Allahu jalla waala akuwa ejjana, olina okwerekereza omutima gwo bye gwagala. N'agamba waman khafa an-nar, ate oyo yenna atya omuliro, atya omuliro Allahu jalla waala gwagenda okubonerezaamu abantu. Inswarafa anis sayiat, alina okubeera nga yeenenya, akendeeza, yeerekereza amazambi. Tukontrolinge emitima gyaffe gye byagala, tugenda kontrolinga amazambi. Ebbanga lyonna omwana Adamu agwa mu mazambi, naye solution eri emu, kola zambi nokkiriza nti nno nalikoze ensobi yange, weetondera Allahu jalla waala. One time Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah yagamba abantu abagenda okusinga okubeera mu jjana be bantu abakola amazambi ne beenenya eri Allahu jalla waala ne beetonda. Oli mu bantu abo? So ebbanga lyonna woba oyagala ejjana, werekereza omutima bye gwagala. Ate woba otya omuliro, kendeeza weenenye amazambi g'okola gonna Allahu jalla waala musabe, ajja kusonyiwa. Ebbanga lyonna Allahu jalla waala ali kumpi, alinze kyonna ky'omugamba, era mugambe ayi Allah nasobeza, ayi Allah nsaba onsonyiwe era sigenda kuddamu. Saba Allahu jalla waala ffenna tusonyiwe byonna bye tusobako. Olunaku olwaleero tugenda kwogera okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ow'ekitiibwa omubaka wa Allah. Ye ensonga lwaki oli musiraamu essaawa eno. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumusalira tutya? Ensaadira za Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zanjawulo. Wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ebigambo ebyo biyinza okuba si biwanvu nnyo, tebiweza nnyukuta 10, n'ebigambo bizito nnyo maaso ga Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala mu Suratul Ahzab agamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Mazima ddala Allahu Jalla wa'ala ne malaika ze basaliyewo ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abakkiriza, buli omu ayina kye bayita obukkiriza ng'atya Allahu Jalla wa'ala, sallu alaihi wasallimu taslima, musalire Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olusalira olwannamaddala, olusalira olumusiima. Sallallahu alaihi wasallam, weebuuze ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musalira. Sometimes twakikwata every Friday Suratul Kahfi kusalira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mwanattu tokikomya ku Friday yokka, n'ennaku endala najo gye ziri. From Monday up to Sunday beera ng'oyitiriza ekigambo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Every time buli weboogera ku Nabi Muhammad ng'ogamba sallallahu alaihi wasallam. Wonaasalira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, obadde okimanyi nti nno okusalira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'okumwagala kugenda kukusembeza ku Allahu Jalla wa'ala. Wonaasembe Allahu Jalla wa'ala ogenda kutya Allahu Jalla wa'ala. Mpeera ki eri mu kutya Allahu Jalla wa'ala? Allahu Jalla wa'ala yagamba mu Qur'an, wa man yattakillah, oyo yenna atya Allahu Jalla wa'ala yaj'al lahu makhraja, amuggulirawo emiryango, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, amuggulirawo emiryango n'amugabirira mu makubo g'abadde tasuubiramu. Obukulu bw'okusalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusalidde ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akusembeza maaso ga Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala n'akuwa riziki. Tolaba nti nno ebintu bino biri simple nnyo. Yeffe abatayagala, yeffe abeekaluubiriza, yeffe abakalubya emitima tugamba gyakaluba, naye ng'ebintu biri so easy and simple. Weebuuza okuva ku makya n'asalidde ku mubaka, essaawa eno tekyetaagisa oba kukwata transport genda gindi, oba kyetaagisa data, oba kukola ki, just kozesa lulimi lwo. Tekigenda gamba nti nno okukyogera sooka oyiweyo kasoda, sooka oyiweyo amazzi, kwogera bwogezi. Sallallahu alaihi wasallam. Naye okusalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekiri about nti kubeera nga tumusalira buli lwe bamwogerako y'omwagala. Oyinza okugamba bagambye tumusalire, mulimu ebirungi bingi nnyo okusalira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kyebuuza omwagala. Ensonga Ibrahim ibn Adham yawa ensonga abasajja bali mubamuuza lwaki tusaba Allahu Jalla wa'ala n'atatwanukula. Mu nsonga ze yabawa mwalimu egamba nti mulaga mwagala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era buli bwe bamwogerako mumusalira, naye ate temugoberera sunna ze. Weebuuze sallallahu alaihi wasallam
byonna bye yalagira obikola. Love kitwale nti nno olina omukyala omwagala bitya. Omukyala ono webabanga buli wabamwogerako ogamba oyo mukyala wange, Mariam mukyala wange omubwati, naye ate nga tomulabirira omukyala oyo, tomusuuta omukyala oyo, tokola kikye bayita love, oba omwagala. Kati kyekimu every time buli boogera ku mubaka sallallahu alaihi wasallam ng'oddamu ng'omusaalira, naye byakola byalagira tobikola. Tubeere nga tusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam nga mulaavu yaffe eyo gye tuyina eriye, tubeere nga byonna bye yatulagira okukola tubikola. Hadith ngeva ku Abdullah bun Amr bun al-As agamba yawulira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'agamba man swalla alayya salatan, oyo yenna ansaalira olusalira lumu ki nga bagambe Nabi Muhammad nogamba sallallahu alaihi wasallam, oba ng'oli awo tebamwogeddeko n'ogamba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oba Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Buli w'omusaalira olusalira lumu, sallallahu alayhi biha ashara, Allahu jalla waala akubisaamu olusaliro olwosadde emirundi 10. Fumiitirizaamu wakasalira omubaka sallallahu alayhi wasallam emirundi 10. Emirundi 10 Allahu jalla waala agikubisizzaamu, buli mulundi gumu ng'akubisizzaamu 10, which means wakasalira omubaka sallallahu alayhi wasallam emirundi 10. Subhanallah. Tetulaba nti Allahu jalla waala atwagala nnyo. Empeera weeziri free of charge, naye ffe tetwagala zikola ki ziyoola. Twakikwata omusiraamu kasita abeera ng'asaala, abasinga waafuna sijida ya rabbi asanyuka essanyu lyaba nalyo. Omukwano gwange yagamba yasaala mu kisiibo n'afuna sijida, naye yeebaza Allahu jalla waala n'agamba ya Allah webale kumpa sijida, kino kyamagero kyennyini. Naye obusiraamu, okusaala, okusaddaaka, okutenza Allahu jalla waala, okusaalira Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpeera weeziri. Tomanya eswalayo eyinza okuba teri perfect, naye gino emirimu gy'ogenda osuulasuula okusaalira Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allahu jalla waala empeera aziteeka ku minzaani yo. So ebbanga lyonna tubeere nga tusaalira ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi endala nga eva ku Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba awla nnansi bi yawma alqiyama, omuntu agenda okumbeera okumpi ennyo, omuntu agenda okumbeera kaŋŋambe ng'enjoga y'ennaku zino, agenda okumbeera ku kido, agenda okumbeera okumpi ennyo, muntu kyoyo aktharuhum alayya nswalata, omuntu ansaalira ennyo agenda kumbeera kumpi. Imagine okubeera ng'oyimiridde kumpi ne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ng'omuli kumpi wano oyimiridde. Subhanallah. Oyimiridde kumpi ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam, eyali ensonga lwaki wali musiraamu. Kintu kyangu nnyo okumusaalira Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusaba Allahu jalla waala fenna atuteke mu kusaalira ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadith ngeva ku Fadhalata bun Ubaid yagamba yawulira Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'agamba omuntu okusomeddwa, it's not all about kugenda nokka ku mukano gamba ayi Allah embeera egaanye, ayi Allah nsaba kumpa kidduka, ayi Allah nsaba kino.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera ebintu bino nsaba tubeerenga tubiteeka mu dduwa zaffe tubeerenga tubissa mu dduwa zaffe Allahu jalla wa ala agenda twanukula yagamba awalan falyabda bitahmidallah omuntu ayina mu dduwaali okusooka okwebaza Allahu jalla wa ala ngakozesa ekigambo alhamdulillah bingi Allahu jalla wa ala byakuyisizaamu from nga bakakuzaala mpaka wooli bannange tekyetaagisa okumwebaza alhamdulillah ekigambo alhamdulillah kigambo kinene nnyo tuzze tukyogerako ebbanga lyonna Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba alhamdulillah kalimatu shukr ekigambo alhamdulillah kigambo kyakwebaza mu maaso ga Allahu jalla wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba alhamdulillah tamla'ul mizan ekigambo alhamdulillah kizito ya mizani y'omuntu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba afdalul ibad inda Allah yawma alqiyama alhamadun abantu abagenda okuba abasinga obulungi mu maaso ga Allahu jalla wa ala abantu abayitiriza ekigambo alhamdulillah tokiraba nti nno wotuula okusoma edduwa okusaba Allahu jalla wa ala ekigambo ekyo tekyetaagisa alhamdulillah omwebaza buli kimu kyakuwadde okuva yebakuzaala mpaka wooli bannange tusabe Allahu jalla wa ala era tumwebaze byonna byatukoledde ensonga enkulu mweno hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ngomaze okugamba alhamdulillah gattako ekigambo subhanallah thumma omale osaye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ebyo byonna obimaze omale osabe Allahu jalla wa ala automatically Allahu jalla wa ala agenda kubanga ayanukula edduwaayo tuli kusalya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwana tuwo badde obuusa ekigambo ekyamaaso nga sometimes buli bwogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osigala ku simu yo tokiwabudde kigambo kikulu nnyo nsaba Allahu jalla wa ala byonna byetusoma abeerenga abituyingiza mu mitwe gyaffe tubeerenga tubikolerako one time omusajja omu yali mwavu ne yeewola ku mugagga kino katukize tugambe Kampala weyewola ku mugagga kaŋŋambe emitwalo 10 n'amugamba ogenda kunsasula mu bbanga bwe liti sente ne zigaana time neggwayo omusajja oyo omugagga n'agenda mu kkooti omusajja oyo wagenda mu kkooti n'awaaba omusango gwe omusajja ne bamuyita ne bamugamba sente ngeri gye zikulemye ogenda kusibwa ebbanga bwe naye n'agamba omulamuzi nabadde sigambe ba famire yange nga simanyi kigenda kuntuukako nti nno bagenda sibwa mbadde nsaba nzireyo mbeere mbategeeza nti nno sente zenneewola zinnemye era ngenda kusibibwa omusajja oyo omulamuzi n'amugamba ani agenda okweyimirira nga tukimanyi mu kkooti bagamba ani agenda okweyimirira sajja yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okuneeyimirira omulamuzi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam Allahu jalla wa ala yamujjulula dda agenda kweyimirira n'agamba laavu gye nnyina eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era we sidda mbanga atakyali musiraamu Allahu jalla wa ala yamuyambanga n'omulamuzi atya Allahu jalla wa ala era nga ayagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuleka n'agenda atuuka ewaka agamba mukyala we munnange nno okimanyi emitwalo 10 gye nneewola ku luli bagambe bagenda kunsiba sente zinnemye naye bantutte mu kkooti omukyala n'amugamba ani akweyimirira n'amugamba mbagambe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanneeyimiridde omukyala n'amugamba bamugamba ojja kuddayo enkeera neyeebaka naye ng'ali mu kirooto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamujjira tujjukire nti nno shaitani tesobola kwefaananyiriza ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba waliwo omugagga omu tugambe mugagga ki waliwo omugagga omu abadde ansaalira emirundi 10 mu lunaku
naye olunaku olw'ejjo emirundi 1000 teyagimaze, yabadde n'ebintu ebyamusumbuye. Genda omugambe ensonga yo nga weewola, omugambe Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agambye malire ensonga yange eno. Omusajja yakeera ku makya n'agenda ew'omugagga oyo n'amugamba, ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namubulira ensonga ze nga weeyeewola, ebbanga liwedde bagenda mu musiba. Nanga naye Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagambye obeere ng'ommalira obuzibu bwange. Namugamba nkakasiza ku ki? Namugamba ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagambye bulijjo omusaalira emirundi 1000 mu lunaku, naye olunaku olw'ejjo emirundi 1000 tewagiwezezza. Olw'ensonga obadde n'ebikutawaanya, omusajja yakwata bukwasi ssente n'amuwa ssente ezo, naye abaagenda amugamba amuwadde tugambe 10, addamu amiyita amugamba kwate 10 lino eddala ku lwalaavu gye nnyina eri omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omusajja agenda ku kkooti, atuuka omulamuzi amugamba obwedda nakulinze dda, obudde buweddeyo, obwedda oliwa, ng'amunnyonnyola ekyatuuseewo. Omulamuzi ng'amugamba nange kyembadde nkulindiridda olwalaavu gye nnyina eri omubaka sallallahu alaihi wasallam, kwata gino emitwalo 10 ogende omalirize omusajja yakuwola. Omusajja awezezza sente mmeka? Tugambe emitwalo 3. Omusajja oyo n'agenda ew'omusajja yamuwola, yatuuka omusajja ayomba, obwedda oliwa, obwedda tukulinze ku kkooti ntuse n'okuvaayo nga tolabikawo. N'amunnyonnyola n'amugamba nfunye ebintawaanya biki? Omusajja n'amugamba olwalaavu gye nnyina eri omubaka sallallahu alaihi wasallam, sente nzikusonyiye, naye kwatayo line 10 ogenda otandika obulamu. Omusajja amaliriza ng'alina emitwalo 4. Love y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Sometimes twagala ebintu ebyamangu. Oyinza omusaalira wiiki eno yonna n'ogamba omusajja yatugamba tusaalire omubaka naye sifuna ssente. Okitegeera, bano abasajja batumanyira bumanyiizi. Wallahi beera patient, Allahu jalla waala agenda kuwa ebbanga lyonna tubeere nga tusaalira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musajja gwe bayita Muhammad bun Abi Sulaiman one time yanyumya n'agamba yalaba kitaawe yali yeebase, n'alaba kitaawe yali afudde. Kitaawe ng'amaze okufa n'amulaba mu tulo n'amugamba ya abati, owange gwe taata wange, ki Allahu jalla waala kyakkoleddeyo mu kabbuli? Sajja n'amugamba Allahu jalla waala ansonyiye. Amugamba naye sababu ki ekusonyisizza? Kwe kumugamba sababu ensonyisizza kubeera nga olulimi lwange nalukozesa nnyo okusaalira ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyonna tulina okuba nga tusaalira ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga yayita mu bingi nnyo. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yali Twaifu, abantu b'e Twaifu nga bamukubye ng'ayiika omusaayi, nga feesi yonna ejjuddemu omusaayi, naye olwalaavu gy'ayina eriffe yagamba Allahumma ghfirli ummati, ayi Allah sonyiwa abantu bange, fa innahum la ya'lamun, olw'ensonga tebamanyi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli wamwogerako otunula butunuzi tolina kyoddamu. At that time Jibril yali ekutte olusozi ng'erinze oda ya sallallahu alaihi wasallam abike olusozi olwo n'abantu abali bamukubye, naye yagamba nga ummati ummati ummati, umma yange, naye ne bamwogerako n'obeera nga teweesise naamu nti boogedde ku rasulu sallallahu alaihi wasallam. Tugamba nti nno twagala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naye bye yatugamba tetubikola. Tekikwatagana kubeera nga buli bwe bamwogerako ng'omusaalira. Okusaalira Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulimu ebirungi bingi nnyo. Ekisooka,
يؤجر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ب10 حسنات. Omuntu asabye Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allahu jalla wa ala muteekako ebirungi 10. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ekyokubiri, yurfa'u al-musalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahu jalla wa ala asitula omuntu asalidde Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi10 darajat, amadala 10 waggulu. Omuntu asalidde Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa yughfar lil musalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahu jalla wa ala nasonyiwa omuntu asalidde Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebibi 10 byakoze oba byali akoze okusaya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensonga endala, sababu shafaa yensonga egendo okusaya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam egenda kuba ensonga Nabi Muhammad okubeera nga akuwolereza ku yawmal qiyama. Okusaya owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naye buli bwe bamwogerako otunula butunuzi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe twogerako tutunulye mu Qur'ani yonna, Allahu jalla wa ala tamuyitanga kuna linnya lye nti ya Muhammad nga bannabbi abalala. Tulabe ku Musa alayhi salam ku saga ya Firauna, Allahu jalla wa ala yamugamba ya Musa la takhaf, owange gwe Musa totya. Falamma arada an yunadi Nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah yatuuka okubeera nga ayita Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yagamba ya ayyuhan nabi, owange gwe omubaka, owange gwe nabbi, ittaqillah, ti Allahu jalla wa ala, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, owange gwe yebisse, owange gwe ali mu blanket, situka ku ekiro osale ku ekiro, ya ayyuhal muddathir kum fa andir, owange gwe eyebisse mu ngoye, situka osasanye ekigambo kya Allahu jalla wa ala, abantu bategeze tino Allahu jalla wa ala jali yombaka sallallahu alayhi wa sallam. So ebbanga lyonna buli we banayogera ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'omusalira oba mutamunga n'ogamba nti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wallahi ogenda kubanga weesiima. Tusaba Allahu jalla wa ala finna tutege mbasa ye umbaka sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wonabenga wekutte kumusalira bingi bigenda kwanguwa ku nsi kuno. Kino nzize nkyogera Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah yagamba man arada inshirahi sadr wa ghufrani dhanbi wa tafrijul karb wa dhahabul ham falyakthir min salati ala nabi. Oye nayagala Allahu jalla wa ala aberenga amulongoosa omutima, amusonyiwa amazambi gwe, amwanjuluza ekifuba kye, amugirewo obstacles eziri mu bulamu bwe. Solution eri mu kusalira owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. So ebbanga lyonna tusaba Allahu jalla wa ala abeerenga atussa mu bantu abasalira omubaka. Olw'obudde sigenda kweyongerayo, naye nga nkuutira omwoyo gwange n'ejja mmwe mwenna abandaba era abampuliriza, tusaye owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.